Amawulire ngafunye wakati w'essaawa omukaaga nti Kyeyamaani w'Embaale yabuze. Kati obwedda nze saanoonyeza obwedda wendi. Kaakati ssaawa iri mu 11 nnyimuse ngende mmenyera embizi zange ebyokulya. Kati mbadde nimenya bwenti ekiti kya muwogo nga nkiwunzika. Ngenza okuyisa amaaso mu kimwanyi nga ndaba ebigere. Era nze situuseeyo nzize buzzi mabega n'enkuba enduulu. Mbadde namaze ennaku nga 3 nga simulaba. Nze mbadde sirinawo. Mbadde siriwo nga nagenda mu Easter. Nakomyewo kiro ssaawa nga 2. Kati bwe natuuse ne neebaka kuba obudde bwabadde bubi ne neebaka. Kati baŋŋamba bakomyeko mulaba emiryango ssaawa 2. Nze saategedde nti alina muno. Abaana bazze ssaawa 4 nga baŋŋamba taata ali eno ne mbagamba ne baŋŋamba yabuze. Ne tutandikirawo okulanga. Ne ngendako ku voice ne ntwalayo ebirango. Ne tunoonya ettala eryo lyonna tunoonyeza tetulina we tutanoonyeza. Kati mbadde ndi awo ngenza owulira omukyala akuba enduulu. Nenziruka nenjija ne musangawo mu kimwanyi. Bwe bityo bwe byabadde naye nga nze namaze ennaku nga 2 nga simulaba. 2 ku 3 kuba nagenda Saturday nakoma omulaba Lwakuna. Nga basoose ne bamubikkula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.